Katonda w'ekisa ekingi Mukama w'okusaasira n'olwaleero tuleese tuyigire wamu ekigambo kyo kyetuba tusaba Mwoyo Omutukuvu omuyigiriza omukulu Katonda waffe yabaatulungamya mu kuyiga kuno era ku nkomerero tubeere abawanguzi nga tuwangulira mu ggwe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mazima gennyini kyekyo. Kwota eno enkoze bulungi nnyo. We tugimalidde era ndaba nga kakati tugimaliriza naye ku lwange eyongedde okubikula ebintu bingi n'okukakasa ebintu bingi mu bulamu bwange obwa bulijjo ekyamazima ne kituwa na assurance ey'okugumira ku mazima n'okuwangula. Era lesoni yaffe ey'12 eriko omutwe ogugamba nti the seal of God and mark of the beast. Part ey'okubiri ekitegeezebwa nti envumbo ya Katonda n'akabonero k'ensolo. Ekitundu ekyokubiri. Twalaba ekitundu ekyasooka. Mu kitundu ekyokubiri kiki kye tugenda okutunuulira ennyo olunaku olwaleero? Tulaba nti Katonda ateeka envumbo ku baweereza be mu byenyi. Naye Katonda baateekako envumbo si mirembe. Era Yesu alina kyalagula. Nja kusaba tugende mu Bayibuli zaffe tusome mu Yokaana essula 15 olunyiriri 18 ne 19. Ensi bwe bakyawanga mumanye nga yasooka kukyawanze nga tennaba kukyawa muno. Singa mbadde bansi ensi yandyagadde ekyayo naye kubanga temuli bansi naye nze nabalonda mu nsi ensi kyeva ebakyawa. Nja kusabira tugende mu Yokaana omwo mwe tubadde essula 16 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Ebyo mbibabulidde muleme okusittazibwanga. Bano abagobanga mu makuŋŋaaniro weewaawo ekiseera kijja buli anaalabanga anaalowozanga ng'aweereza buli anaabattanga anaalowozanga ng'aweereza Mukama. N'ebyo banaabikolanga kubanga kitange tebamutegeera newankubadde nze. Naye ebyo mbibabuulidde era ekiseera kyabyo bwe kituukanga mujjukirenga nga nze nabibabuula. N'ebyo okuva ku lubereberye saabibabuulira kubanga nali wamu nammwe. Tweyanziza awo we wajjira ekibuuzo ekikyalenjinga nti lwaki Katonda abantu be yateekako envumbo Yesu wano atulagudde nti bajja kuyiganyizibwa. Lwaki bakyayibwa? Nsumba sebo obukyayi buno okusinga ennyosibwa abantu n'abantu yembiranye yaliwo okuba ku lubereberye wakati wa Katonda ne Sitaani. Katonda buli wateeka ekigere Sitaani alumba. Ne bwe bateekako envumbo ye Sitaani abalumba ng'akozesa abantu. N'ensonga endala lwaki Katonda baataddeko envumbo bayiganyizibwa. Ebintu by'obukristaayo tebirabikanga ebiri nnomo. Kubanga bwenga omukristaayo ategedde Katonda ategedde Yesu we waliwo by'okola ensi byetasuubira nti by'olina okukola kati kyekuwalana oba okuyiganyizibwa. Tweyanziza mukyala Kabiito. Tulinayo obujulizi obulaga ku Yesu bye yayogerako bino eby'okuyiganyizibwa. Tulina be tumanyiiko bye tulaba nti nga bwe yakyogera nti bali bakyawa bali bayigganya. Tulina be tumanyiiko abayiganyizibwako. Ayinza okuba Yesu yali ayogera bwogezi. Abo be yabigamba. Tekuli n'omu yafa lumbe. Bonna bafa kuyiganyizibwa.
ne bye bayigiriza bonna bayiganyizibwa. Enjiri okusaasaana mu nsi emu ku nsonga eweebwa kuyiganyizibwa abantu nga badduka ekibabu naye gye baddukiranga nga bagenda basaasaanya enjiri. Nolwekyo kyaliwoko. Ne mu byafaayo waliwo bye batuwaddeko wano eno ku SABBATH akawungeezi nti bayita ba Waldensians olw'okukkiriza kwabwe okunywevu mu Kristo mu 1488 bayiganyizibwa era abasukka mu 4,000 ku bo ne battibwa olw'okukkiriza kwabwe. Tweyanziza naye ebyo biyinza okuba biri obubeezi nga ffeeno tetunnabirabako. Ffeeno gyebiri bayinza okuba bebayigganya baali eyo. Ffeeno tulina we tubirabako mu mulembe guno kati. Nsomba tulina we tubirabako mulembe guno. Byebiri mu nsi ezimu muli ezifiwa eddiini emu. Ogambe ensinga Pakistan nga ddiini emu yesingayo obungi Busiraamu ne mawanga gafaananako bwe gatyo. Tebagumiikiriza ddiini ndala ez'obukristaayo. Babalumba ne babookera amayumba ne babatta. Tuwulirako biwulire kubanga enaffe tuli ku mirembe. Gyebiri. Tweyanziza nja kusaba tubikule Bayibuli zaffe tugende mu kubikulirwa essula 13 olunyiriri olwokutaano. Neweebwa akamwa akoogera ebikulu n'obuvoozi. Neweebwa obuyinza okumala emyezi 42. Kubikulirwa 12 olw'omukaaga ne 14. N'omukazi n'adduka n'atuuka mu ddungu gye yalina ekifo ekyateekebwateekebwa Katonda balyoke bamulisize eyo ennaku 1206. Tumalirize ne Daniel 7. Omukazi n'aweebwa ebiwawaatiro 2 eby'empungu ennene alyoke abuuke atuuke mu ddungu mu kifo kye gy'aliisizibwa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera mu maaso g'omusota. Daniel tugenze 7:25. Era alyogera ebigambo ebyeri oyo yali waggulu ennyo, era alitaganya abatukuvu oyo yali waggulu ennyo, era alowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka, era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwawo. Mukadde tweyanziza tusomye ennyiriri 3 naye mu nnyiriri ezo 3 mukadde kiki kye tusomye ng'olaba nga tulaba kifaanagana mu nnyiriri ezo 3? Kuwanyisa biseera. Okuwanyisa ebiseera. Ekirala nti sisitemu eyigganya mu nnyiriri ezo zonna y'emu. Ekirala byabadde biwerako. Ekirala Musumba. Ekirala ekiseera kino kyegenda okumala ng'eyigganya sisitemu eyogerwako. Kyekyogerwako mu Daniel kyannaku 206 oba ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera nnaku 206 mu mbala ey'olunaku mwaka kyenkanankana n'ekiseera kye tusomako ne mu kubikkulirwa
eky'emyezi 42 ekitegeeza mwezi gwa nnaku 3 omwezi gwa nnaku 3 ekitegeeza system yogerwako mu Daniel amajalagula system yemu yeragulwako mu kubikkulirwa mirundi 2 nekirala kisembayo nti obuvoozi bonna abo tugenze mu nnyiriri ezo zonna mulimu okuvoola ayogera ebigambo ebibi eriyo lyali waggulu ennyo kitegeeza buki Voozi. Atuuliriza aba yandyagadde okumanya ennyiriri zonna ze tusomye tugambye ekiseera kye kimu mu kubikkulira tusomye nti giri emyezi 42 ne tutegeera nti gye emyaka 1206 bwe tuba tubaze buli lunaku mwaka era nga tubaze nti omwezi gulimu ennaku 30 bwe tugenze mu kubikkulira 12 batuwadde ennaku lwaki ziba 3 nako kannyonnyole nkakulekedde mukaddaawo lwaki ziba 3 kubanga ayogedde wali nti aliwanyisa ebiro n'ebiki n'ebiseera Katonda mu butonzi bwe yatonda buli mwezi nga gwa nnaku 3 naye omuvoozi ono n'akyusa ndala n'azifuula 31 omwezi gwa 31 n'endala 28 na 29 kyeyanziza batugambye system eno neeyiganya abatukuvu okumala emyaka 1206 awuliriza yandyagadde okumanya byaliwo kyatandika ddi ani yakitandika tuyinza okuba nga tusomako kisobe naye ne mu history gyekiri awo tutandikira mu history waneeno ke batwaddeko mu lesson batulaze nti abatukuvu ba Mukama baayiganyizibwa okuva mu mwaka 538 paka 1798 era nga bw'owala obulungi zigwa mu nnaku ziri 10,206 oba emyaka egyo nekibanga ebyawandiikibwa ne history bikwataganye bulungi. Batugambye nti mu kyasa ekyokuna Roman Emperor gwe baayitanga Constantine yalegalizing obukristaayo mu kitundu kyonna mwe yali atwala najja kapito ye okuva mu kifo ekimu okugizza mu kirala naye we yava ne wabaawo addawo ne kiwa amaanyi enzikiriza eno ey'okuvoola Katonda okugenda mu maaso. Nsomba sebo ekibuzo we kitandikira twayigako eri waggulu gye tusoose ti ogusolo gwava mu mazzi ne guweebwa obuyinza ogusota ne guguwa obuyinza era ne tukiraba nga bwe batunnyonnyodde nti Emperor Constantine ajja ekitebe ky'e Roma n'akitwala Constantinople. Awo ne wasigala nga waliwo vacuum tewali afuga babishop ne batandika okuba nga bafuga mu byeddiini ne mu bino ebya bulijjo. Naye kye twagala okumanya 538 etandikirawa ani agireeta ejja ddi? Constantinople Constantine wafuukira emperor nga obwakabaka bw'e Ruumi enkafiiri obwali bwakafugira emyaka egiwera 4 nga bunafuye tebukyasobola kufuga territory yonna gye bwawamba. obuwangu obutonotono nga butandise okumaanyuulako ebitundu ne bewaggula emayembe 10 gali gowulira emitwe 7. Constantine wajjira ng'anoonya kiki ekiyinza okugatta empire eno okugizaawo. Eastern Empire yagala kuvaako Byzantine Empire yalako yawula ku Roma agenda okulaba nga waliwo ekiyinza okudduukirira newankubadde ofuzi ne empire
binafuye bisereba naye ate ye ekkanisa egenda mu maaso nga bugulu nayagala yeripe ku kkanisa agikozese okuzzaawo obumu. Ekyo kimu. Ekyokubiri n'amanya nti wakyusa ekitebe n'akijja e Rumi n'akitwala e Constantinople kijja kuziyiza Constantinople okwekutulako era esigale nga wakyaliwo ku buki ku bumu bwegafu. newankubadde yavaayo waliwo empulo obunafunafu obwaddayo akamu kubo ke bayita Justinian nako ne kalaba ekintu kyekimu ng'ekkanisa efunye amaanyi egaziwa isaasaana abantu bagikkiririzaamu bagiwuliriramu. Mu mwaka 538 Justinian kyava agamba omukulembeze w'ekkereziya n'agamba nti kakati tukuwadde obuyinza mu nsi yonna gwe omukulembeze w'eddiini gw'osalawo ebituufu gw'osalawo ebikyamu gw'osalawo ani anaatwala ekifo gundi and so forth. Mu mwaka 538 obwa paapa bwe butongozebwa okufuuka obukulembeze nga buwagirwa amaanyi Constantine yali yavaawo dda by that time. Justinian wagira yali yavaawo dda naye nga system weeri negatta obuyinza obw'ekkereziya nebugattako n'obwawagira ebyobufuzi. Ebibiri ebyo buli bibeerawo wabeerawo obuzibu era ebwava. N'olwekyo bwe tuba twala emyaka 2026 tugitandikiraawo. Bwe twasomye mu Kubikulira 13:3 baatugambye nti ensolo eno yafuna ekiwundu ate nga tuvudde eri twalabye nti ensolo ye papa soba obwa paapa bwafuna butya ekiwundu. Amaanyi gano paapa bw'amala okugaweebwa Constantine naye wabaawo abanyigirizibwa waliwo abanyigirizibwa ne baagala batandike okubulwanyisa era mpola mpola ne balwanyisa okukakana nga paapa bamututte mu buwambe. Awo ensolo sebo wefunira ekiwundu. efunira ekiki Ekiwundu. Obunabbi bwali bwalangatta okusinziira ku kifaananyi Nebukadduneeza kye yali aloose ti amawanga gagenda kweyawula era newankubadde ebyo byonna byaliwo naye ekiseera kyatuuka obuwanga ne butandika okukola ki okweyawula. Bufalansa nenyigirizibwa nnyo n'amawanga amalala gonna gagenda ganyigirizibwa olw'ebyobufuzi ebifaanana bwe bityo. Naye tegeera nti ku kifaananyi Nebukadduneeza kye yaloota kwaliko obugere 10 gemawanga 10 agaali gagenda okukola ki okweyawula. Mu mbeera efaanana bw'etyo amawanga gonna gagenda ganyigirizibwa. Ofalansa eva ekwata ekozesa amaanyi gaayo mu kiseera ekyo ekya 1708 ne bamuwamba n'afumitibwa ekiwundu. Bayibuli kyeyita okufumitibwa ekiwundu ekyokufa. Yafiira mu buwambe. Tweyanziza Sebo kanyongera okara. Ekiseera ekyo ekkanisa leetandise okusereba okuva ku mazima nga bwe gali mu byawandiikibwa ng'etandise okuyingiza mu tradition ezimu ku zo ng'ezijja butereevu mu bana abayiise abavudde mu Roman Pagan Rome ne bajja beeyiwa mu kkanisa ng'etandise okutwala emize ne kasitomu zaabwe nezifuula enkulisitaayo nekinafuya ki ne wabeerawo abali mu kkanisa muno abagamba nti nedda eno si enkola entuufu. Enkola entuufu okusinziira mu byawandiikibwa yeeno naye nga babigamba abantu abalina obuyinza obw'eddiini n'ebiyinza ebyobufuzi ate tebaagala kubagambako kubanga kijja kunafuya sisitemu gye bataddewo. Ekiwundu ne kitandikiraawo mpola mpola tekyajja mulundi gumu.
kakati bigenda okutuuka eno oluvannyuma lw'emyaka nga 10 nga ekkanisa egenze wala nnyo okuva ku kituufu n'abagiwakanya. Napoleon kyava asindika musajja w'omusirikale n'agenda awamba paapa ne bamugamba ku bibiri londako kimu olwo bakizudde nti ekireese obuzibu kugatta maanyi ga byabufuzi n'ag'eddiini ne bamugamba alondeko eki kimu oba oyagala byabufuzi kukwata byabufuzi oba oyagala byaddiini sigala ku byaddiini n'agaana ne bamuwamba n'amutwala e Bufalansa n'afiirayo. Kyekiwundu ekyakubwa sisitimu eyo. Tweyanziza Musumba. Tugambibwa nti bwe yafuna ekiwundu tekyajja mulundi gumu, kyajja mpola mpola. Naye ate mu lunyiriri lumu batugambye ekiwundu ekyo kyamala ne kiwona. Era n'okuwona tulaba nti nako kwajja ki mpola mpola. Tulina we tulabako mu byafaayo obulaga nti ekiwundu kino kyawona. Tulina mu kubimbi bye tulaba mu byafaayo. Mu history mu June nga ogw'omusanvu mu 1929 Paapa aweebwako ettwali bamugamba nti kaakati wano ne wano gw'okulemberawo ne kibanga ekiwundu kiwonye kuba kifunye amaanyi ate okuzuukuka obujja okutandika okukola emirimu gyakyo. Okukulemberawo nga gavumenti. Yes. Nekigenda nga kiwona. Secular state. Tweyanziza. Era obuyinza wabuweebwa n'adeclaringa nti obukatuliki y'eddiini eriligo, eddiini yokka ekkirizibwa naddala mu matwalo ago ge yali akoze eki ge yali aweereddwa. Abatuuliriza mukyala mukadde Kabiito kyabadde annyonnyolako bw'ona ogenda ku intaneti typingamu ekigambo Lateran Treaty bajja kubikuleetera era nga omukago ogwo gwali guwa obwa Paapa nga bagifudde state babawadde independence nti Vatican muli states era ne bongerako nti n'eddiini erina okubeerayo ya Bukatuliki. So ne tulaba nga ekiwundu kigenda kikola ki kigenda kiwona. Naye nga tukyali awo tuyinza okugamba ebyo byali byadda. Wano we tuli tulina bwe tulabako ebiraga nti ekiwundu kyawona dda. Tulina bye tulabako ebikakasa. Tuyinza okuba nga tuli mu bya history ebikadde 1929 nga abamu tetunaana kuzaalibwa, naye wano tulina kye tulabako. Ntandikire eno. Tandikira mukadde oyo. Ekiwundu tulabi oluli bwe kyali kitandika kyatandika mpola mpola. N'okuwona kigenda kiwona ki mpola mpola. Era tugenda okukitunuulira nti obuyinza obw'Ekereziya kati buli waggulu kumpi bumaamidde ensi yonna. Era eri gye tutayogedde twakizuula nti baalina n'essaala gye baateekawo titukiriza mu kkanisa oba mu Ekereziya ebunawo wonna. Ne kankano ekiwundu kigenda kikola ki kimaamira n'ekijja kutuuka ekiseera kiwonere ddala. Naye kinaawonera kijja kitegeeza nti kijja kugatta ebintu byebiki byebimu ddala nga biri bwe byakola ki history agenda kweddamu. Musumba Wanyi. ntera nnyo okusanga oli mulabye nnyo wa CNN. Otera okulaba ebintu bingi. Mu kulabako ebintu ebyo nawe obirabako. Ensi zonna kaakati abakulembeze b'amawanga gonna oba Masiraamu oba maki bonna balina ekitiibwa ekyenjawulo kye bawa omukulembeze w'Ekereziya ekitali kya bulijjo. Waliwo ensi gye yakyalamuko ku mulembe gino nga ne pulezidenti wa China akyaddeyo. Ab'ensi eyo
ebeerabira ati pulezidenti wa China ali muno ebiseera byonna attention yonna mawulire gonna gali ku muntu ogwo omukulembeze wa ddiini musigire wa Katonda omuntu oyo ekiseera kinatuuka ekyokutuukiriza obunnabbi kinatuuka amaanyi ge ne gamuweebwa mu bujjuvu nga n'embeera eziriwo zeetaagisa omuntu ng'oyo. Bino bye tusomako ebiringa engero bigenda kuddamu. Tweyanziza katuddula obudde tugenze ku kitundu ekiddako ekigamba nti okwawukana. Nja kusaba mukadde tugende mu Basessalonike ekyokubiri essula 2 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna ne 9 paka ku 12. Basessalonike ekyokubiri olwokusatu ekyokubiri essula 2 niyo olwokusatu olwokuna 9 ne paka 12. Omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze okubaawo. Era omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala okubikkulwa omwana ow'okuzikirira aziyiza era yeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Mwenda paka 12. Naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abo abaabula kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke. Tuuse ku 12. Katonda kyava abasindikira okukyamya okukola bakkirize eby'obulimba bonna balyoke basalirwa omusango abatakkiriza mazima naye abasanyukira obutali butuukirivu. N'ekitugwanidde ffe okwebazanga Katonda ennaku zonna ku lwammwe abooluganda abaagalwa Mukama waffe abaagalwa mu Mukama waffe kubanga Katonda yabalondera obulokozi okuva ku lubereberye mu kutuukirizibwa okw'omwoyo n'okukkiriza amazima. Mukyala mukadde Kabiito, tulinamu ebigambo bye tuwulidde nga eyeegulumiza atula mu yeekaalu y'omutukuvu. Ebigambo ebyo bwe tubiwulira tulinako awalala bwe twabiwulirako mu Bayibuli? Esebo twabiwulirako mu Danyeri 7:23 paka 25. Ngera waliwo okwegulumiza, waliwo okukyusa ebiseera, okwogera obubi kw'oyo omusomo omutukuvu ali waggulu. Oba tusomeyoko. Esebo Danyeri 7:23 paka 25 agamba Nayogera bw'ati nti ensolo ey'okuna buliba obwakabaka obwo mu bwokuna mu nsi obutalifaanana ng'obwakabaka bwonna era buli ly'ensi zonna era buli zisambirira era buli zimenyaamenya n'amayembe ago 10 mu bwakabaka obwo muliva bakabaka 10 abaligolokoka n'omulala alibaddirira aligolokoka naye talifaanana ng'abo olubereberye naye alijjawo bakabaka 3 era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo era alowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwawo. Tulabyemu okwegulumiza, okuwanyisa amateeka eri mu Basessalonike ekyokubiri. Tulabyemu okwegulumiza, okwagala okutuula mu ntebe y'oyo ali waggulu, okugaana amazima. Ne bwe tunaagenda mu kubikkulirwa 13 era kye tujja ossangayo. Musumba wenzija n'ekibuuzo, lwaki Mukama Katonda
kansoke nti obunabbi buno obulimu Basessalonike ekyokubiri ne kubikulirwa ne Daniel 7 bwe bumu bwonna bwe bumu bwonna boogera ku system y'emu boogera ku mbeera ezigenda okubeerawo nga zezimu bwe buba bwe bumu lwaki Katonda abuddingana abutuwadde mu Daniel myaka gijo nga Paulo tannabeerawo n'abuwa Paulo n'abuwa Yokaana naye nga bonna bwe bumu lwaki waliwo tujja okusoma Katonda nga alaajana ndi mu kifulume mu abantu bange sisitimu eno eyigiriza ebikyamu erimu abantu bakatonda bayagala beyafiirira beweerayo omwana we okufa abagulira obulamu obutaggwaawo tayagala n'omu ayagala waki abitegerere mu Daniel atabitegeredde mu Daniel abitegerere mu Paulo atabitegedde mu Paulo abitegerere mu kubikulirwa nayagala okulabula kutuuke ku buli mwana we kubanga bonna bali mu system eyo eyakyusa newanyisa nereeta obuvoozi nekola etya ayagala bagifulume basikire obulamu obutaggwaawo olwo bannaffe bano abayigiriza nti omuntu Paulo gwayogerako oya omuvoozi nti wa mufyuca tanatuuka bo tusobola baddamu tutya kubanga bo bayigiriza ba evangelicals nti omuntu ono wa future tanatuuka bo tubaddamu tutya mukadde tubaddamu nti bwe tuddayo mu Daniel 7:25 atulagirira ddala bulungi nti ensolo eno bweba evaawo waddewo amayembe ameka 10 matter of fact mu Daniel 7:2 obugere 10 bwe buddawo mu empire ya Rome nga ekaddiye obugere buli ki 10 mawange 10 bwagenda okukiddamu omusuula y'omusanvu kigira mu mayembe mayembe 10 nti naye amayembe gane 10 waliwo eryali wakati awo eryayingiramu lyejja luvannyuma nerikuulawo 3 nerimera nerijja n'omumwa obuvoozi obwogera ebikulu neriyiganya n'abaki mu history gyebiri tubimanyi nti paka n'omu bwegwa mu kyasa ekyokutaano paka n'omu bwegwa obuyinza obwaddawo bwali obuyinza obutabule obuyinza obwa Kereziya ng'etabuddemu ne politics Papal Rome ye yaddawo in fact waliwo n'ekiseera kyesimanyi bulungi naye kyezijukira ng'ekyayiriwa the Holy Roman Empire yetwayitanga Rome ensomi kaakati ekyo mu history gyekiri kyaliwo ddi mu kyasa kya 5 na kya 6 kyebyatandikira Paulo bwagenda okujja n'abyogerako kubikulya wajja n'abyogerako ayogera ku bintu ebyaliwo ebiriwo ne system already ekola ki ekiwundu kyakubwa ekiwundu nekiwona kyawona dda bw'oyigiriza noga nti omuntu ono Paulo gwayogerako agenda okukola bino n'okwogera bino nabiki tanajja system eyo teriiwo oba wakanyiza history n'obunabbi simbagambye nti Katonda waliwo walaajanira nga nti bannange mu kifulume obubaka buno bujja bweddingana olw'okuba nti Katonda gwe tusinza wakwagala nekyaya Katonda tuzze tugiyako tayagala omu ku ffe abule obubaka kyebuva bujja nga bweddiringana naye ng'obubaka bwe bumu tweyanziza muŋŋambye nti ogusolo guno system naye mu system mulimu abantu abagoberera abamu nga tebamanyi nabye bagoberera naye nga bo bazaalibwa mu system
ekibuzo kyange wekijjira nti abantu bano bali mu sisitemu nga tubabuulira amazima gano twandigababuulidde tutya oba kyekyo ekibuuzo titulabye nti sisitemu erimu abantu bano bali mu sisitemu abamu bamanyi abalala tebamanyi naye nga tubabuulira amazima gano twaligababuulidde tutya tusaanye okubabuulira ku mazima gano mu mukwano nga tubalaga ekyo ekituufu si kukaayana nabo olwekyo bo olwedde kye balowooza kyekituufu ffe tubabuulira amazima naye nga tugababuulira mu mukwano so si kuwakana nabo. Ekyokubiri tetuvuma naye tubuulira enjiri eno netufuula nga abali mu sisitemu zino abazza omusango oba abasiru ebintu birabika mu byawandiikibwa ebintu biri very clear neweewuunya balina amadiguli gabagasaaki approach eyo ey'okuvuma si ntuufu. Tugireke ffe tubuulire mazima kubanga naffe abamu twali eyo naffe gye tuva kyoteekala bakukole naawe tokikola balala. Tutwa ne example ya mukama waffe kuba abalinga ab'engeri ezo yabasiŋŋaana naye tetulabako we yavuma. Wange yatabuka akuba emboko bakafiiri mmwe banafuusi mmwe katsabe musumba otwale mu kitundu ekiddako. Ekitundu ekiddako kigamba mu Luganda kigamba kitya? Kigamba entegeka ya Setaani ey'akamalirizo. Satan's final strategy. Obunabbi bwonna bwe tuze tusoma ne bamalayika bali baweereza Mukama balabula nsi ti ekiseera eky'enkomerero bwe kinaatuuka Setaani ajja kola kyonna kyonna kyasobola okuddamu okuzza biri byonna byabadde akola ki byeyakola mu history byokuyiganya ebyaki obulimba bonna bwazaapanga bujja kudda ku ngulu naye bw'otunula n'otunulira embeera eriwo tolaba ng'ebisoboka mu nsi muno kakati eddiini eyinza etya okudda ku ngulu. Tulina abasiraamu, tulina abahindu, tulina aba evolutioni, abatabikiriza, tulina abakristaayo, tulina mu mbeera zino eziriwo osobola otya okuzza embeera ng'eyo bakwatagana mu kitundu kino ekyaleero mu kitundu kino kyetugenzeemu. Setaani alina strategy. Ensi eno gyegenda yeyongera eyonooneka bwonoonesi. Abantu bangi tebakyesiga institutions nez'eddiini ng'ozitwaliddemu. Abantu bangi tebakyesiga gavumenti zaabwe zibayiyeyo ekimala naye bafunayo omuntu alabika nga w'amaanyi mugumu nga bamusaamu obwesiga ayinza okubatuusa bwe balowooza. Basobola okwesiga okuwa omuntu oyo obuyinza n'abafuga n'abakozesa byonna ne batasobola kukola betasuubira nti basobola okubikola. Kyali kibaddewo okuko mu byafaayo nga bwe tunyonyodde Roman Empire yali egwa ne bakizuula nti ekkanisa ye ekola ki egenda mu maaso. Amagezi agaasalibwa kanisa kugiwa buyinza teri yakisuubira nti ekkanisa ebadde bagitanga religio illicita ane illegal religion akadiini akatandikira enazaaleesi eteva kirungi teri n'omu yakasuubira tekajja kukula kalyewo Roman Empire naye embeera z'ensi bwe zina we zaatuuka
ng'obuddukiro ddiini ng'obudde nnyo ng'obuddukiro kiki obuddukiro ddiini kaakati bawadde ekyokulabirako wano nti mu mutima gwa Constantine newankubadde mwalimu obukristaayo ekimu ku byali bimuvuga ennyo kuzzaawo bumu oba empire gyalaba ng'eyiika ng'akola ki ng'alaba yemu ku nsonga eyamuwaliza n'okuteekawo amateeka ga sande tegiteekawo sande nnyo nga kusinza naye yagiteekawo ng'ekintu ekijja okugatta abantu nagyakiyingiza mpolampola mu ddiini bwe kiyingira mu ddiini ab'eddiini ne bakizuula nga bebakitongoza ne bakifuula ekikristaayo bangi nnyo bajja kubatizibwa sola gye neekola nagyagatta kino n'agatta nakiri ne bajja mu kiki embeera eziriwo wetwogerera kati omasebo mukadde atusomere ewagamba watya calculation ya Tuesday wansaawo at a time of great crisis. Mu kiseera eky'omutawaana omunene ensi yonna ng'edde era ng'erumwa era ng'ejjudde entiisa abantu bajja kuba bayagayagga nga baagala omuntu yenna ayinza okuleetawo engeri ey'okutebenkevu n'obukuumi. Ettima bwe riti bwe lyasitukawo emabega era tewaliwo nsonga yonna yakulowooza nti tekiyinza kuddamu nate ne kibaawo. Okusinziira ku bunnabbi waliwo ekintu ekigenda kiddamu nate ne kibaawo. Waliwo ekintu ekigenda ate kiddamu nate ne kibaawo. Okusinziira ku bunnabbi waliwo ebintu ebigenda ate okusobozesa ebintu bino byonna okubaawo oluvannyuma. kyayise tirane tibwesituse bwe tuddayo mu byafaayo obusajja buno bonna okusituka ne bufuuka obututumu bwasitukira mu mbeera ng'amawanga gaabwe gali mu mbeera enzibu bali desperate efuga bbi ekkanisa efuze bubi abantu politics mubi abantu abali mu buyinza tebamanyi nnaku y'abantu nejevaayo ojja kusanga nga Hitler yasitukira mu mbeera y'emu mu Germany ng'ebyobufuzi byonna bitabusetabuse. Ojja kusanga nga Stalin yasitukira mu mbeera y'emu mu Russia. Lenin yasitukira mu mbeera y'emu. Karl Marx omusajja ono yaleeta bwe wabeerawo embeera etekyategeerekeka nga tekyali agyesiga negyesitukayo omuntu alina ebirowoozo nebyo bikyamu nebigamba nti Abayudaaya bano bavaako ebizibu bonna tubatte. Ojja kusanga nga abantu batta abantu abatalina nsonga etegeerekeka. Obukadde 6 ne babutta ne babamalawo. Kyagamba wano nti ensi eno gyegenda eyinza okugwako ekintu mu lunaku lumu ekikyusa endowooza z'abantu ne bagoberera omuntu ono yenna aliwo alabika nga alina solution. Bw'agamba nti bannange ekintu kisinga obulungi tudde eri Katonda n'okudda eri Katonda tumusinze ku lunaku lutya lumu. Ojja okulaba nga olw'embeera eriwo ne bw'otosuubira bakikkiriza. Nalabye mugundi mu mawulire Nendaba abakungaanidde obusobozi ono bagaa nti wabusobozi. Nalabye babadde bakuza simanyi naku lwakumeka emyaka gye bawezeza naye nina abantu be nalabyeyo besisuubirayo konse bano batuuse bati eno ng'ennyambala yaabwe ennyambala y'abano banasisuubirayo nga negamba bano bazze bateewa obusobozi
nga muzikiriza yabe bakkiriza mu Katonda omu tebakkiriza bino naye nga gye bali bangiko embeera bwerabuka waliwo kiki nga kiki kyetulabyeko ekitulaga nti embeera esobola okutabuka. Nsumba covid yatabuka wano mu nnaku ntono nnyo ensi yonna neesirika. Ennaku etteeka lyayita nti mu nnaku ana everybody shut down teri ataggalawo tuleka ewaabwe bonna baali ba covid oba kiri baki kigenda kuzzaawo power kigiwe omuntu already ali prepared for it, ali ready for it. Agate power eya politics agigate mu power ey'eddiini amateeka gayisibwe tuguke abagawakanya tisimatuufu bategali bibiliko ate nga already enjigiriza ezo weziri nazo ebiraguddwa mu bunabbi bwe tubigako mu kwota eno byonna biddemu. Kakati eki abadde ku nteekateeka ya setaani ey'akamalirizo. Nsumba babaddewo obuntu busatu wano setaani bwagenda okukola mbadde nsaba tubuyitemu. Yagambye nti waliwo ensonga enkulu ennyo ssatu Yokaana zayogerako mu kitundu kino. Esooka, obuyinza obw'obufuzi buno bulina endowooza emu. Obuyinza obw'obufuzi bulina endowooza ki? Emu. Era buwa amaanyi gaabwo ko n'obuyinza eri ensolo. Obufuzi bwonna okwetooloola ensi yonna bujja kubeera n'endowooza ki? Emu. Bulyoke bukwata amaanyi gaabwo gonna bugawe eki? Ensolo. Naye ng'ekyo kyonna kiri mabega w'ono ateekateeka ebigenda okubaawo ye setaani. Ekyokubiri, omukago guno ogw'ensobi guwakula olutalo ku Yesu omwana gw'endiga butereevu. Bali balowooza amaanyi gonna bagawadde ensolo. Ate era ensolo bw'eba eyogera kwani? Ku Yesu. Naye ng'olwedde bo bawakudde olutalo ku Kristo omwana gw'endiga. N'eyokusatu nti mu lutalo olw'ensi olusembayo Kristo n'abagoberezi be bawangula. Ensolo si yewangula wabula Yesu. Amina. Jesus wins. Enda maaso. Kakati ketwagala okuwunzisa Sabbiti eri twayiga ku nvumbo ya Katonda n'ekifaananyi kyaki? Kyensolo. Olwaleero twagala okuyiga ku kifaananyi ky'ensolo part 2. Tusooke tusome ku Bikkulirwa 14 olw'omwenda. Ne Malayika omulala owokusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabuddwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'omwana gw'endiga. Sabbiti yali tatwalaba nga malayika agamba bamalayika abana abakutte empewo enyeeza ensi timusooke mulinde temwonona nsi tumale okuteeka akabonero ku byenyi by'abaddu ku byenyi byabwe. Netugamba tutya akabonero ako ke baateeka ku bwenyi bw'abantu ba Katonda kaali literal, kaali physical, kaali kalabika. Twamaliriza nga akabonero kali figurative. Si kabonero kana akabwako nti oba chepe oba ttatu naye ne tulaba nti kali mu mutima oba the mind. Era kateekebwayo mwoyo mutukuvu. Yes. Kakati tuze ne tulaba nga n'ensolo erina akaayo. Akaayo ko kali ttatu, kali figurative, akaayo kali katya, kali litaro.
batulaba nti nako si kabonero nti ttatu naye nga aka Katonda bwe kateekebwa mu mayinzi zaffe oba mu mitima gyaffe ne sitaani akake alina okulwana nako katubeere mu kifo kyekimu awaali baddewo kali kano ke kalina otuulawo bwe katuulawo kano aka Mukama Katonda tekalina we kagenda. Kaakati twagala batuwuliriza tusooke tuggumize aka Katonda tulabe enjawulo wakati w'aka Katonda n'akaki n'akensolo bulina enjawulo bateeka ku kifo kyekimu lwaki kifo ekyo kyekiteekebwako enyabo anti musumba gye tuzze tuyiga tuzze tulaba nti olutalo kusinza kati ne sitaani olw'okuba naye alwana kusinzibwa Katonda waateeka akabonero naye waayagala akakole ki akasse kubanga sitaani naye bw'ateekawo akakke alowooza nti aba afunye territory ng'abantu abo bonna basinza ye. kati kalole vision ku ka Katonda tugende mu kyamateeka 6 tuve ku Lwokuna tusa ku Omulala. Wulira gwe Isirayiri Mukama Katonda waffe ye Mukama omu. Era onooyagalanga Mukama Katonda n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amagezi go gonna. Era ebigambo bino bye nkulagira leero binaabanga ku mutima gwo. Era onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo, onoobyogерangako bw'onootuulanga mu nnyumba yo, era mw'onootambuliranga mu kkubo, era mw'onoogalamiranga, era bw'onoogolokokanga. Soko oyineko Katonda ebigambo bino bw'onoobiyigiriza abaana bo nga batudde nga bazuukuse kiki ekigendererwa kiki ekivaamu bwe babikwata ne babiwuliriza bulungi ne babigondera kiki ekivaamu bibala ki ebivaamu mukwano ekivaamu nti omukwano gwoyo gwobayigiriza mwagala Katonda waabwe n'omutima gwawe guva mu kigambo kino kuyigirizibwa ne kiyingira mu baana ne mu bakulu ne muva omukwano gw'okwagala Katonda n'omutima kati genda mu maaso sebo. Olw'omunaana era onoobisibanga okuba akabonero ku mukono gwo era binaabanga eby'okukyenyi wakati w'amaaso go. Onoobiwandiikanga ku mifuubeete gy'ennyumba yo ne ku nzigizo. Awo olulituuka Mukama Katonda wo bw'ali kuyingiza mu nsi gye yalayirira bajjajjaabo Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo okugikuwa ebibuga ebinene ebirungi by'otaazimba n'ennyumba ezijjula ebirungi byonna z'otajjuza n'ebidiba ebyasimibwa by'otasima. Mu Luzungu agambye nti ojja kubisibanga ku bwenyubu as a symbol. Songa bigenze mu mutima bivemu omukwano guli gwokoze eki naye Katonda kasiiro eno agigamba kugissa mu bwenyi. Ebigambo byonna Katonda byagambye Musa okugamba abaana ba Isirayiri basobola okubiwandiika mu kyenyi. Ekyenyi ekiwandiikibwako kyeky'omutima. Mwagalinga Mukama Katonda amwe n'omutima ki gwammwe gwonna. Kaakati soma 11:18. Kale mutereke ebigambo byange ebyo mu mutima gwammwe ne mu mmeeme yammwe. Okawulidde tereke ebigambo byange bino mu mutima gwammwe ne mu mmeeme yammwe. Era munaabisibanga okuba akabonero ku mikono gyammwe. Era binaabanga eky'omukyenyi wakati w'amaaso gammwe. Abafalisaayo balina be baatuuka
ekyo ne bakikolera ddala fizikale ne bambala ebyambalo nga bakubyeko amateeka gonna fulakuteeri ebyembi nga balowooza nti banagateeka ku ngulu. Kaakati gye twavudde ne sitaani amateeka ge gamu agasiba mu kyenyi ne ku mikono gyaffe. Amateeka gano tugayiga tutya? Gakeera nkya mulundi gumu n'ebiwandiiko bino n'ekigambo kya Mukama bakeera nkya ne bakikubanga sitampu ku mutima gwange. Nsumba twayiga nti it is a process. Ngeri mu kyamateeka bazatuga nti tuyigirize abaana. Ate tubayigiriza okuva nga bakyali naffe. Amateeka gano gatunyikira buli lunaku. Tosobola gateeka ku kifuba mulundi gumu. Mukyala we kyava atufunziza bw'ati ngayogera akabonero kano. Simanyi oba tukalina mu lesoni yaffe. Njala nsome. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, it is not any seal or mark that can be seen. Akabonero kano si kabonero akagenda okulabika, but a settling into the truth both intellectually, spiritually. Abantu bano banyikira mu mazima mu magezi gaabwe ne mitima gyabwe, so they cannot be moved. Mukyala Waiti kyayita siru ye muntu okunyikira mu mazima mu mutima gwe ne mu magezi ge, n'atuuka ku ddaala nga tekyali kimunyegenya. Ne bw'onooleeta ekifaananyi, ne bw'onooleeta etteeka, ne bw'onoomutiisatiisa n'okufa, ne bw'onookola ki, atakyanyegenya. Just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking will come. Abantu ba Katonda be banaatuuka ku kino, ekiseera kiri kijja kuba kituuse. Ne sitaani kye kimu. Mu lesson twalagiddwa nti ne omuntu ateekebwako akabonero ka sitaani akompromisinga, ajeemajeema, ajeregajerega ebintu bya Katonda, agenda abita mpolampola, akabonero kano akagenda kamero, alina waatuuka nganyikidde. Naye afunye envumbo ya sitaani akalubye naye takyadda. Katukkirize Musumba tukomaawo. Njakukkiriza mukyala mukadde Kabiito otuwonge olw'ekyokuyiga ekyo. Katonda waffe tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo. Tuyize ku nvumbo yo n'akabonero k'ensolo. Mukama, tusaba okuyita mu biseera bino bye tukyalina. Tuzimbe enkolagana yaffe wamu naawe, tweyongere okukwagala. N'ebijja bireme kutuwugula, olwo nno tubeeremu abo b'onaatwala ng'okomyewo omulundi ogwokubiri. Teekateeka obulamu bwaffe ate otusaasire, tuyambe ne bannaffe okuteekateeka obwabwe. Kwe kusaba kwaffe n'okwegayira okuyita mu nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.